yantimpula nankuba nanjuza engoye and he raped me. Eryaddala nankwata nanjirayira bisipaamu nze nanzenna teyayinda na kuyingira munda yanjira enagisi ye yena bwati. Baba pasta tebaba baba pasta baba balwawo okuzi. I was just in shock. I think balwawo nekinkwata okumanya nali muto nali n'erinnya sirimanyi nga manyike erinnya limu ye Steven. Bweyamala okunkwata seddumu oyo wambizi nanninyisa taxi naye n'atuulamu nga nkaaba nakuba omulanga. Fikranta nali sirina mbuzi naye era nali sikonsentinze. Akatambi ako ngenda kakuzanyira okuva gye katandikira paka gye kaggwera osobole okulaba ensonga za Donzera we yategeezezza eggwanga ki exactly ekyamutuukako pastor we yamukaka akaboozi ak'ekikulu. Twaniriza nnyo eno ku SMX Media nange MSMX wano eno tuba ne updates buli lunaku buli kiseera. Story ojjira we tugikodde esinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikonvertinga nzibeera nga ziwewuka data wo aleme kubeera nga agenda mungi. Kankusaba mbye subscribing onyigende ku notification bell eyo tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Emboozi eno ya Donzera. Donzera tumujjukira bulungi nti neera ye ex-wife y'omuyimbi Big Eye neera nga alina omwana wa Big Eye. So Donzera ono avuddeyo okubeera nga ayasa ebyama ku ekyo ekyamutuukako mu kkanisa we yali ng'akyali muwala ng'akyali muto akulaakulaawo. N'ategeeza eggwanga mbu bapasita abasinga si batuukirivu, bapasita abasinga ebintu byabwe si biruŋŋamu olw'ensonga nti naye ekyamutuukako ye kennyini bwe yagenda mu kkanisa okubeera nga bamusabira naye byonna ebyamutuukako sigenda asobola kubeera nga mbinnyonnyola kambikuteereko katambi ye asobole okubeera nga abikwennyonnyolera. Ajja yantimpula nankuba nanjuza engoye and he raped me. Eryaddala nankwata nanjirayira bisipaamu nze nanzenna teyayinda na kuyingira munda yanjira enagisi ye yena bwati. Baba pasta tebaba baba pasta baba balwawo okuzi. I was just in shock. I think balwawo nekinkwata okumanya nali muto nali n'erinnya sirimanyi nga manyike erinnya limu ye Steven. Bweyamala okunkwata seddumu oyo wambizi nanninyisa taxi naye n'atuulamu nga nkaaba nakuba omulanga. Fikranta nali sirina mbuzi naye era nali sikonsentinze. Yali akugobako mizimu. Era wabula akali angobako mizimu yankuba yankuba. Oh my God, I would never want my kids to go through what I went through to be successful in life. I would never want my kids even know what I went through. Embizi yankuba. Chovola banze nachawa church. Embizi yankuba. Simanyi oba alina alive.